olunaku lw'eggulo abayeekera abagambibwa okubeera aba ADF balumbye essomero lya Lihibula mu disitulikiti y'e Kasese okukakkana nga bassa abayizi 42 ate abalala ne babuukawo n'ebisago. Minisitule y'ebyenjigiriza embeera eno egitadde ku bakulembeze abaddukanya amasomero ag'enjawulo abazimuula amateeka ebiragiro n'okulambikibwa okuva minisitule y'ebyenjigiriza. We have people who are they're heartless. These are young girls, young boys, killed. Minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. Minisita Muyingo ategeezezza nti abayizi abaafudde ku ssomero e Kasese abamu bandibadde basobola bulungi okutaasa obulamu bwabwe oluvannyuma lw'okulumbibwa abakambwe bano singa ekisulo mwe baabadde kyali kyazimbibwa ku mutendera minisitule y'ebyenjigiriza gweyagala. We are saying we should not have babalas in schools. This is very serious. Perhaps 1 or 2 or 3 would have jumped out when they locked the door. They locked the door, put a bomb in there, and we lost life. All the children who were there are now dead. Muyingo ategeezezza nti abaddukanya amasomero ag'enjawulo balina okuva mu kusaaga bongera amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda okulaba nga bakuuma bulungi abayizi. There are guidelines that have been coming to you, the teachers, from time to time, concerning ensuring the security of our learners. Please take these directives very seriously. Muyingo era akubirizza abayizi nabo okubeera obulindaaleera ebyokwerinda byabwe n'asaba bannayuganda bonna okusabira essomero n'abooluganda abaafiiriddwako abaana baabwe olunaku lw'eggulo. We want our children to be safe. We want our children to be secure. We must provide that environment. Pray for your country. Pray for peace in the world. Pray that people change their minds. Muyingo abadde ku mukolo essomero lya Trinity College e Nabbingo mu disitulikiti y'e Wakiso kubajaguliza okweza emyaka 81 nga bali mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. We have to show faith in God. We have to believe in Him. There has to be peace and joy in that life. Wabaddewo n'okusaba okw'enjawulo okukulembeddwa mu Vicar General atwala essaza ekkulu erya Kampala Monsignor Charles Kasibante. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, agesigika.